Your Lord, I want this to be on record. Obunkenke bweyongedde mu State House. President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba bagenda kukifeesinga RAF, ICC wamu ne United Nations ebiyingiddemu eby'omukulu Dr. Kizza Besigye. His Excellency Robert Kyagulanyi agambye tusabire Dr. Kizza Besigye kubanga embeera gy'alimu wali e Mulago. Oh my God, osana kugenda nga omwerabirako mu maaso. Video n'obutambi byonna mbikuletedde naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video soko jimbereka like bumaze subscribinga obwegete ku mukutu gwaffe guno olunaku lwaleero nga bwe nkugambye mukulu amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye oluvannyuma lw'okubeera nga agaana okubeera nga ali trialed ng'agamba nti bano abasajja baagala emisango gisobola okubeera nga gigenda mu maaso basobola okubeera nga bamuteekako emisango egyo gye baagala okumuteekako mbona abo abazungu be boogerako bonna ebyaddala abazungu abo tebaliyo abazungu abo state yakola ki yabateekawo okwagala okuteeka His Excellency Robert Kyagulanyi wamu n'omukulu Dr. Kizza Besigye wansi mbona His Excellency Robert Kyagulanyi abakubanga akyali wano mu ggwanga Uganda bandibadde nga by this time naye yakwatibwa dda bamugatta dda ku musango ogwo ogwa Dr. Kizza Besigye mujjukire bulungi kino eri asukwa bwe basooka okubeera nga bakola ki nga bagattako ate omukulu amanyikiddwa nga Honorable Ssemujju Uganda ye nasooka okubeera nga ayitamu paka ne kati n'abakubeera nga akoma mu ggwanga Uganda kubanga bano basajja baagala kumuteeka ku ogwo omusango nabo asooka olabe omukulu Dr. Kizza Besigye nga byogerako tumanyi tuyongereyo n'ebirala mu maaso byenkuledde video njagala tubere very keen at the same time precise. We don't fear to be tried. But what we are looking at, all we want in this temple of justice is fairness. Even in the Constitution, it is 28(3)(d), which gives the accused the right to get a lawyer of their choice. Following that, E, and that sequence is for a purpose where that legal representation is not available of your choice. You are entitled to one by the state. Our own choices are still available. They have not gone away. It is the state that interfered with them. We shall everything must have a stop. We must stop it. You cannot continue reading the Constitution. No way. You will not read the Constitution. And we allow it. We fought to establish a Constitution. With Dr. Kizza Besigye, with Frank Kahiri, and Joe Wakihima. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo nkugambye eyo vidiyo ekyasinze okubeera nga ereetera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awamu ne mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba obuzibu ku intaneti kuneeno obadde okimanyi nti n'America BBC kati ssaawa zino etandise okubeera nga ebyogerako njagala musooke muwulize ba reporters ba sayidi zeeyo tumanyi tuyongereyo n'ebyaffe ebigenda maaso mu ggwanga Uganda kugambe ba NRM propagandists bagezaako okubeera nga babikweka naye oh my God ebyedala Katonda zino ensonga kirabika yaziyingiddemu kuba
kubanga mjukire bulungi tino this can even work as a breakthrough for His Excellency Robert Kyagulanyi eyo mu international community abazungu bajja mukkiririzamu bagambe tino buli kyoyogera byonna abituufu bano basajja basaana kuvaako. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye ameanguka na kupoteza fahamu leo alipofikishwa mahakamani katika mji mkuu wa Kampala. Besigye ambaye amekuwa kizuizini kwa zaidi ya miezi 20 anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Leila Mohamed anatufungulia taarifa yetu kuu usiku huu. Video ya shirika la habari la kimataifa la Reuters inamuonyesha Kizza Besigye mwenye umri wa miaka 70 akipaza sauti wakati wa kikao cha leo kabla ya kuanguka chini. Besigye amekuwa kizuizini tangu Novemba mwaka 2024 baada ya kukamatwa pamoja na msaidizi wake Obeid Lutale katika nchi jirani ya Kenya. Wote wawili walirejeshwa Uganda ambapo baadaye walifunguliwa mashtaka ya uhaini. Walikanusha mashtaka hayo na maafisa wa chama pamoja na mawakili wao wameelezea mashtaka hayo kuwa yamechochewa kisiasa. Juhudi kadhaa za kutaka kuachiwa kwa dhamana zimegonga mwamba. Afisa mwandamizi katika chama cha Besigye cha People's Front for Freedom PFF, Harold Kaija, alisema kwamba Besigye alikuwa amesimama tu na ghafla akaanguka. Upuuzi huu lazima ukomeshwe. Upuuzi huu lazima ukomeshwe. Mnaweza kunifunga pingu, lakini upuuzi huu lazima ukomeshwe. Mnaweza kuniziba mdomo mkitaka. Sitakaa kimya. Sitakaa kimya. Sitaruhusu upuuzi huu uendelee. Unatumia vibaya sheria. Unaitumia vibaya mahakama hii. Ni lazima mahakama hii ikatae jambo hili. Ni lazima sisi... Mwezi Februari, Besigye alilazwa hospitalini kwa muda mfupi baada ya kuanzisha mgomo wa kukataa kula ili kupinga kushikiliwa kwake, na mwezi Aprili mkewe Winnie Byanyima aliambia shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International kwamba afya yake si nzuri sana. I have not yet had audience, the right of audience in court. Besigye amekuwa akiishinikiza serikali kurejesha timu yake ya mawakili baada ya wakili mkuu raia wa Kenya Martha Karua kukatazwa kuingia nchini humo, huku wakili mwingine Erias Lukwago akitiwa mbaroni na anashikiliwa kizuizini. Wakosoaji wa Rais Yoweri Museveni wanasema kuendelea kushikiliwa kwa Besigye ni mfano wa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini humo, ikiwa ni pamoja na ukandamizaji dhidi ya viongozi wa upinzani na ukosoaji wa serikali. Bobi Wine ambaye anaongoza chama kikubwa zaidi cha upinzani nchini Uganda na aliyekuwa mpinzani mkuu wa Museveni katika uchaguzi uliopita mwezi Januari amekimbilia nchini Marekani. Leila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia, Nairobi. Abawagizi ba NRM nkugambye kati ssaawa zino mwenyweze kubanga anytime from now ekijja si muntu. Olaba ne Kapere avuddeyo n'atabuka ku luno ebyadala amaziga gamuyiseemu ng'alaba ebyadala ebiki ebyayise oba byatuuse ku mukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi wamu ne Dr. Kano Kizza Besigye. Video natugiwa obudde osooka ogyetalabireko otugebyezi mu comment section ngamba ebyadala Kapere tasinga ababloggers ba NRM abamu okutegeera waawo mba nkoze ki mba nkisuusiza mwena wamubulira mu comment section batana kubeera ngo subscribing akadeka jam personalize okateke mu solid subscribe zino olingo zifuna mu bude Sheikh Ashraf musomi wedua namazi 0771 mukubireko wamu ni box kwa WhatsApp ajaso kubeera nga akuyamba sokolabe tumaito yongereyo mwana sitera kabira mu kamera sitera kabira ku live mwana ne walwe nakwe kutuuka ko ng'oliro yagala kufove mwana mutufu abantu abafa ne bava mu butuufu baba n'ebizibu bingi tegera sivangayo bakabira bizibu byange maani ne wawe ekituuka ne kisukka endongo tekyaliwo n'ogamba kokole kino obe ng'otambuza obulamu nakyo ne kigaana n'okola kino ne kigaana ne weebuuza lwaki. Oba Katonda yatwerabira, oba Katonda yatwerabira, oba Katonda yatwebalama. Wanga buli muntu yenna asaba naye olaba ssala za Katonda tezikuddibwamu.
ne baganda baffe bennyini abandi kuyambye nabo baabo basibe ngosobola okuddukira wa muwanga Kivumbi n'omulala muganda wange kino na kino n'akutaasa ne kati obudde buno wabeerawo ekintu ekiruma Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo ali mu America nange nandisobodde okuddukira owa Kyagulanyi n'omulala muzeeyi kino na kino nakyo tekisiboka. Mubeera nga landiroodi akubanja, landiroodi n'akufuukira akayinja mu ngatto, school fees nazo ne zifuuka school fees. Obwavu bulinga obwavu, emirimu gye gitalabika, bapromota kye bakyatuyita tuwa mirimu. Alright, nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo, njagala musooke muwulirize omukulu Kolibala ndowooza ono naye ebyadala obanga akasente NRM yamukwasa mikono ebiri kubanga oh my god, why would you be on the side of the oppressors? Byadala ng'olabye biki abe bayisizaamu Dr. Kano Kizza Besigye. Musooke mumuwulirize mumubulire byadala points gye ziri oba noonye byokola ebya blogging abiveeko oba tandika kubeera ng'ayogera ku bya NRM ebya NUP ebya opposition byadala bireke. Gutandaba kubeera ng'osubscribinga katika gye personalize okateekemu all. Dr. Besigye leero azirikidde mu kkooti babadde batandise okumutrayinga okumuwozesa aleekaanye n'aleekaana nga mu ngeri ya distraction nga onaga nti you are distracting oba mu Luganda bakiyita batya mu ngeri ey'okubabuzaako emirembe oba okubalemesa kooti okugiremesa okuwuliriza okutambula obulungi. N'aleekaana walala werere wo stop nga boogera nga ye bw'aleekaana of course nga tebakyewuliriza bulungi ne kimuviirako n'okukolapsinga n'agwa wansi era omulamuzi Bagumawo waakomye n'agalagira bamutwale mu ddwaliro nti bajja kuddamu bawuliriza. Nawe kino kitegeeza ki? Ndabyeko abantu abamu reaction z'abantu abamu nti bambi musajja wattu olaba kiri ku Besigye atolonze mulala n'agamba waaba talina kye yakola lwaki alemesa okumuwolereza, mulala n'agamba nti balooya be tebaliiwo tayinza kubikkiriza nabo baabakwata. Buli omu ayogedde ekikye. Mulala n'agamba kati omusango n'agenda gutya mu maaso singa buli waanajja n'akola bw'atyo. Kati kantandikire ku ekyo ekisooka Dr. Besigye tasobola kulemesa kumuwozesa. Nawulyako ne president ng'akyogera naye ndowooza president perspective gye yakyogeramu yeeno gy'olaba eya mulamuzi Baguma gy'akyali mu gy'oyinza okuyita eririnniye nti oba nkyogere bwe ntyo nti Dr. Besigye buli waateekawo embeera bamuleka. Era ne president yakyogerako ne yeewuunya abalamuzi abamuleka nti balirinniye nti nnyo gy'ali nti waakola obuvuyo nga bamuleka nga bamuzaayo nti yayagala omusango gugenderewo. Kati abantu abasinga nga bakyebuuza. Wabula okusinziira mu article 28 ndowooza clause 5 eya constitution ya Uganda egamba omuntu yenna singa ateekawo embeera etakkiriza kumuwozesa kangambe nga buli wajja distractinga n'aleekaana n'akola ki oba ye kennyini n'asaba nti anze mumpozese nga siriiwo, then court esobola okumuwozesa mu absentia nga taliiwo. Abalooya be ne babeerawo b'omusango ne gugenda mu maaso. Wabeera ali ko accused ng'alina abalala baali nabo kati nga olaba Dr. Besigye nti alina Obedi ne Captain Densola bo basobola okujja ye n'atabeerawo. Naddala kati embeera nga gy'ataddewo okubeera nti ki then omusango ne bagukola ki ne baguwuliriza ne gugenda mu maaso. Kati ekyabalooya be obutabeerawo ekyo nakyo tekisobola kumutaasa olw'ensonga nti mu mateeka singa kooti yesalawo balooya kyabanakuwolere gwosobola okulonda ababo of course kubanga mwegye emisango eminene bw'oba tolina balooya bakuwa eyebeera entitlement obeera entitled okufuna balooya. Wabula ababo b'oleeta singa kooti batunulamu nga tebasaana bagaana kati nga bw'olaba nti oli bamugoba ne mu ggwanga Martha Karua Aaron Kizza naye yadduka kati ate ne Salongo Erias naye ali ku misango ate gwe gumu nti yamanyako n'atayogera naye mukwate. Kati bakuwa lisiti y'abantu actually be balina okukuwa naye naabe ku Dr. Besigye nga ye bamuwadde lisiti nga bamugamba alondeko naga tajja kulondako kubanga be bamuwadde
tebamuwadde experience yawe mu misango minene nga gya treason, tebamuwadde misango gya tebamuwereddeko misango gye bazze bawoza, n'alaba record yaabwe mu kuwoza emisango. Kati nga yagamba tabitegeera, at least bawozese. Nene wanaaba nga aganye era bajja kumuwa, kubanga teeka bateekeddwa okumuwa, oba bakkiriza batabakkiriza bateekeddwa okumuwa, era omusango gukole ki? Kugende mu maaso. Naye ajjukira emisango gimuvunaano mugimanyi bulungi treason singa gimusinga okusinziira ku penal code baba bagenda kumuteeka kalabba bamutte. Naye mu byafaayo bya Uganda omusango gwo teguli nnyo common. Kujjako nalabako ndowooza General Moses Ali omugenzi kati oba yaliko convicted oba mu 1990 something awo yaliko convicted misango egyo oba 1990 awo oba 1989 awo wewatyo was convicted olw'emisango gya treason oba 1991 awo. Teguli nnyo common, si mwangu omusango gwo si mwangu wakusingisa muntu, naye embeera